Eggwanga lya Gabon lyasooka okwesogga empaka zino kubanga be bategesi. Bano baddirwa Morocco eyakakasa nga 26 Maachi oluvannyuma lw'okukuba Cape Verde goolo. Amawanga 13 gava mu mpaka zino. Olwo n'amawanga amalala 2 agasinze okukola obulungi mu bibinja okusingira ddala nga batunuulira abasinze okufuna obubonero bungi ko n'okuteeba ggoolo ennyingi. Wano no Uganda Cranes we yayitidde okwesogga empaka zino n'obubonero 13 nga yasinze eggwanga lya Togo eryafunye obubonero 11 bokka mu kibinja A. Amawanga amalala agamaze okukakasibwa mu mpaka zino kuliko Gabon, abategesi, Algeria abawangudde Group J, Burkina Faso nga basize mu Group D, Cameroon abayitise Group M, Côte d'Ivoire abakize mu Group I, DR Congo nga bakulembedde Group B, kone Egypt abasize mu Group G. Abalala kuliko Ghana eyakize ku bannaabwe mu Group H, Guinea-Bissau abasize mu Group E, Mali nga bakulembedde Group C, Morocco eyakulembera Group F, sakone Senegal abakulembedde mu Group K. Olwo Togo omu ku bakoze obulungi mu runners up mu Group A, Tunisia eyakulembedde mu Group A, Uganda nga yakulembedde mu bannamba 2 n'obubonero 13 mu Group D, mpozi ne Zimbabwe eyakulembedde Group L. Eggwanga lya Misiri oba Egypt ligenda kubanga lyetaba mu mpaka zino omulundi ogw'abiri so nga ate yo Guinea-Bissau egenda kwetabamu omulundi gwayo gusookedde ddala. Senegal ly'eggwanga erizze nga terikubiddwamu mupiira gwonna.